program amange kanisa ne Bishop David Kiganda okuva mu Constante Focus Center Mengo Kisenyi ogenda kusimululwa mu moyo ne mu mubiri beerako wano ku UBC woka Mulinya lya Yesu ngenda kuzomeza 30 omwezi guno gwennyini ogwa January wano ku Constante Focus Center ye overnight prayer sokedde ddala omwaka guno ejjudde amafuta ag'eggulu n'ababuulizi nga bakulembera Bishop David ne Pastor Cindy Kiganda tukeesenga tuli mu maaso ga Mukama bino ebyolwaliro si byakusemba nedda ssebo ambako nti amiina.
Christianity Focus Center buli lwa Sunday tulina service nnya ng'esooka etandika essaawa 12 ez'okumakya mpaka essaawa 2 eno ng'eba yakusomesa Bible ate okuva ku ssaawa 2 mpaka essaawa 4 eno eba ya Luganda na Luzungu ate okuva ku ssaawa 4 n'ekitundu ez'okumakya mpaka essaawa 8 ez'olweggulo ng'eba ya Luganda lwokka olw'okuva ku ssaawa 10 ez'akawungeezi mpaka essaawa 12 ye deliverance service. Mukama akukulembere akutuse Christianity Focus Center. Mukama akutwagalire. City Lunch Fellowship Nakasero ekuta omuliro amafuta gakulukuta ababuulizi nga bakulembeddwa Bishop David Kiganda weeyune City Lunch Fellowship Nakasero okuva ku lunaku lwa wiiki okutuusa ku lw'omukaaga weekuŋŋaanya obudde bukusange ng'otuuse ku ssaawa 6 gwennyini ogw'emisana paka essaawa 8 akuwa omukisa ng'ojja mu City Lunch Fellowship Nakasero. Moyo gw'okufa gulina gwe muta ba Asha muyambagane waliyo gye nnengere weetaaga obuyambi bwa ba Asha. Yes, omwoyo gw'okufa gulina gwe guta Beketepikata shata kronomondiria abamanyi okusaba mu mwoyo musabe mu mwoyo abamanyi okusaba mu nnimi empya musabe mu nnimi empya buli muntu mu ngeri yo ategeera olulimi lwo bw'ogenda nalwo mu maaso genda mu maaso yingirako mu nsi y'omwoyo kaakati waliwo ebikutuka mu nsi y'omwoyo waliwo ebikutuka waliwo ebiri mu kukutukakutuka waliwo amaanyi agalemererwa ab'amasaza balemererwa ab'obuyinza balemererwa ab'obuyinza ab'omu bbanga balemererwa emyoyo gifugira mu bifo ebyawagulu giremererwa abaayi waliyo okulemererwa mu nsi y'omwoyo. Yes! Pakashikata pakota pargataka Zaurantaka kronomondiriaka Mekete kijakata kronopakota pragababamvo Ziriata kronopakota pragababamvo Yakata kronopakota pragababamvo Obakesha bakemekono jiteke waguru Kauri rinyali ya Yesu Kauri rinyali ya Yesu Omugambe mukama nange trompitako Mukama nange trompitake echilo charero Mukama ngoliko sumurida nange sumurida Mukama ngotasa nange ntasa Mukama ngodukira nange nzirukirida Mukama sumurida Mukama kutule njegere Kutula Mugambe mukama tata nange nsumurira mugambe mukama nange mponya mugambe mukama nange nzirukirira mugambe mukama nange tondeka mukama ulira okusaba kwange ulira okwegayirira kwange ulira eddoboozi lyange mukama tata ulira ekiro kyaleero zuukiza abafu ekiro kyaleero gaggawaza abaavu ekiro kyaleero sinkana abantu bo ekiro kyaleero geziwaza abasiru ekiro kyaleero kotulaga jegere ekiro kyaleero kyalira abantu bo kyalira abantu bo mukama ekitutu kino kyonna ekitutu kino tukirangirirako amafuta ga Katonda tatayinza byonna buli akiwummuzibwako maanyi ga Katonda galemese byonna ebadde bimulemesa maanyi ga Katonda gambalagane n'obulamu bwe maanyi ga Katonda ga driving out demons maanyi ga Katonda gayumule gabeere ku kitutu wano galinga amasanyalaze amaanyi ga Katonda agalinga amasanyalaze gatandike okutula buli jegere gakutule buli ekyabakwata gakutule buli ekyabalemesa gakutule buli dogeri kubaleko buli kikoligo buli kipali leka omulimu gwa Katonda amaanyi agalinga amasanyalaze gayitembe buli kimu kikole gulumiza erinnya lya Taata. Mulinnya lya Yesu ngenda kuzomeza 30 omwezi guno gwennyini ogwa January wano ku Christianity Focus Center ye overnight prayer esookedde ddala omwaka guno ejjudde amafuta ag'eggulu n'ababuulizi nga bakulemberwa Bishop David ne Pastor Cindy Kiganda tukeesenga tuli mu maaso ga Mukama bino ebyolwaliro si byakusemba nedda ssebo ambako nti amiina. Lubereberye essula 12 njagala kwogera ku ekyo kyempise okwolesebwa Katonda kwakulinako wogera bwe wati Mukama n'agamba Ibulaamu nti
va mu nsi ya nnyo era ewali ekika kyo n'ennyumba ya kitaawo, oyinge mu nsi gye ndikulaga, nange ndikufuula eggwanga eddene era naakuwanga omukisa era naakuzanga erinnya lyo, era beeranga mukisa gwe, nange naabawanga omukisa abo abanaakusabiranga gwe omukisa. N'oyo anaakukolimiranga naamukolimiranga nze, ne mugwe gandi munze ebika byonna eby'omu nsi mwe biriweerwa omukisa. Njagala okukugumya ate okukunyweza nti Katonda akulinako ebirowoozo ebirungi. Ekyo njagadde ntandike nakyo. Enteekateeka Katonda z'akulinako nungi. Setaani yekka yakulinako ebirowoozo ebibi, era ye buli lwakutunuulira Setaani akwagaliza kufa. N'ennaku emuluma nnyo lwaki okyali mulamu paka olwaleero. Setaani ng'akwagaliza oyavuwale, Katonda akwagaliza ogaggawale. Setaani ng'akwagaliza kufa, ayamutonda amusinga amaanyi, gwe wakkiriza, gwe weekwata, yagamba nti onoobanga mulamu osobole okubulira emirimu gya Mukama. Okutuulaako wano, okutuulaako mu kanisa, okutuulaako mu bulokole, it is not a wastage of time. Toli mukwonoona budde. Gamba nti amiina. Katonda bw'akuyita takuyitira bwereere. Takuyitira ki? Akuyitira plan. Katonda tomuyita bakondo. Bakondo be bayita abantu nga bayita kubatemula. Katonda bw'akuyita akuyita lwa nsonga. Kimu kye nasuula Katonda wangi, waliwo ensi gy'ayagala okukulaga. Waliwo ensi gy'ayagala okukulaga. Waliwo level kw'ayagala okutwala. Waliwo obulamu bw'ayagala oyingiremu. Waliwo ky'ayagala ofuuke. Waliwo ky'ayagala obeere. Waliwo waakutwala. Kati waliwo aga nti musumba wandibanga oyogera ku ggulu. Eggulu nalyo ndimanyi nti gyeriri. N'eggulu ndimanyi nti gyeriri. But I'm talking about a place before heaven. Njogera ku bulamu. Akatuulira ebyo byobadde otandise okusaba nyaye Mukama ebintu we bituuse twala omuddu wo. Eyo sala gikyuse. Sala yakikuwangala. Ne Katonda ali mu kwewuunya kubanga kye yakuleetera wano tonnakikola. Tonnakikola. Tonnakola bintu bigulumiza linnya ye. Waliwo ebyakukwata, obuzaaliranwa bwakukwata. Bassebo ne bannyabo bwe tuba tunaayingira wali mu nsi ya nnyo waliwo bye tulina okuta. Waliwo ebitagenda, wulira, waliwo ebitagenda mu eri ensi Katonda gy'ayagala okukulaga. Waliwo by'olina okuta. Waliwo by'olina okweggyako. Waliwo by'olina okwesonyiwa. Ebimu by'owolereza biri outdated. Kitaawo bw'aba nga yawasa abakazi 8 bwali butamanya bwe bwamutawaanyanga. Atasobola okuba nga yakyewaanirangamu nnyo. Kaakati ate gwe yalokoka leka kutandika kwenda.
nga woga ne taata yenyini yali tasaaga. Taata nga bamuyita musajja takoma kuzaala, taata nga asajjalaata. Totawana kuwaana gasiya, va mu nsi ya nnyo. Va mu nsi yaki bassebo ne bannyabo. Katonda babanga nakuyingiza mu eri ensi gy'ayagala okuyingizaamu, kyandikwetagisa okusooka okukyusa ebintu ebimu. Wandyetaaga okusooka okukyusa mindset yo. Waliwo ne byewawulira ebitali bituufu naye nga wabiwulira ebyetaaga okukyusa. Waliwo ne byewakulolaba ebyetaaga okukyusa. Waliwo n'enfumo n'engero z'ekika ze wawulira ezitali ntuufu. Waliwo n'engero z'eggwanga ly'ewammwe ezitali ntuufu paka olwaleero nga si ntuufu. Waliwo ekyetaaga okuta obwongo bwo. Waliwo ebyetaaga okupangulula badde mubakupange buto. Mukama yebaziza. Ensi yannyo yo yakola kinene mu kupanga. Era otunulanga yo, oyogeranga yo, oyambalanga yo, olyanga yo, ososola abantu okusinziira ku nsi yannyo bye yakuteekamu, olowoozanga ensi yannyo, oyambalanga ensi yannyo, olyanga ensi yannyo, otegeranga ensi yannyo. Naye ate wulira Katonda alina interest, alina vision okufuula ekitonde ekijja alyoka akuyingiza wayagala okuyingiza. Now the choice is yours. Choice yo oba osigala nga bwe baakupanga oba okkiriza Katonda akupangula ddemu akupange buto. Aga nti omuntu yenna bw'akkiriza Yesu Kristo kyava afuuka ekitonde ekijja. Ebyedda byonna nga biweddewa laba nga bifuuse bijja. Waliwo n'engero z'eggwanga ly'ewammwe ezitali ntuufu paka olwaleero nga si ntuufu. Waliwo ekyetaaga okuta obwongo bwo. Waliwo ebyetaaga okupangulula badde mubakupange buto. Mukama yebaziza. Ensi yannyo yo yakola kinene mu kupanga. Era otunulanga yo, oyogeranga yo, oyambalanga yo, olyanga yo, ososola abantu okusinziira ku nsi yannyo bye yakuteekamu, olowoozanga ensi yannyo, oyambalanga ensi yannyo, olyanga ensi yannyo, otegeranga ensi yannyo. Naye ate wulira Katonda alina interest, alina vision okufuula ekitonde ekijja alyoka akuyingiza wayagala okuyingiza. Gambako nti amiina. Now the choice is yours. Choice yo oba osigala nga bwe baakupanga oba okkiriza Katonda akupangula ddemu akupange buto. Aga nti omuntu yenna bw'akkiriza Yesu Kristo kyava afuuka ekitonde ekijja. Ebyedda byonna nga biweddewa laba nga bifuuse bijja. Bagenda okuddamu okusanga ng'enjogera yakyuka. Omuntu bw'afuuka ekitonde ekijja enjogera ekola etya? Entegeera ekola etya? Ate oba n'obuwangwa bukyuka. Bagenda okusanga n'obuwangwa bukyuka. Simonyulira ng'oli Muganda naye nga gwe tokola nga Baganda bwe bakola. Si buli Baganda kye bakola nti okikola mukubanga oli Muganda. Olonda muno nga nti ekyo nti ekyo ate abalokole situkikola. Toli Muganda. Ndi Muganda naye ate bwe namala okubeera Omuganda ate nembeera n'omulokole kati nnyina okubibalansinga nkola ekyo kyokka kyenkakasa nga tekiyonoona bulokole bwange. Ani awulira ngambeko nti amiina. Simanyi ntegeera kye ngamba. Omulokole tabeera bwezi Muganda ne bigwera awo. Akebera bulunyo naye alaba Obuganda oba bufiitinga mu Bayibuli oba bufiitinga mu kigambo kya Katonda obwo bwasigaza.
tabira nga mala budde ku blagi nga nze kolaba ndi musoga bw'obeera obeezi musoga kyokka nga kyotegera kyokka nga kyomanyi wangi waliyo ebijja okukutega bikukwata Katonda bw'abanga anaakuyingiza mu eri ensi gy'ayogerako waliwo ensi ya nnyo gy'olina okuvaamu era njagala kukakasa nti bw'onoogivaamu waliwo emizimu gy'otagenda kuddamu kulaba mu bulamu bwo gyo gigenderumu mukyali eyo omulokole omunyankola abawanjawulo nnyo tomugeraageranya nabona abanyankola bali ordinary sikulimba yabawanjawulo nnyo era waba abyewaaniramu ekyobulokole kyagulumiza munyarwanda omulokole aba yakula atya tebamusitula yesitula yekka kati bano abatabeerangako Rwanda kye babitegedde atali bw'obeera obeezi omunyarwanda n'otagattako ndi munyalondo omulokole ayi Mukama Katonda bajja kubeba naawe weewuunye basitula nga basitula akakota ka ndiizi batwala nyoka ategera wayise wikyemu nti baakutwala ne bajja kwetonda nakusasula naye nga baakutwala kati kekakutanda n'omala galangirya bulangizi ndi munyarwanda omuki gattangako ndi omunyarwanda naye ate omulokole gwe batasitula ng'omanya nti oyo alabika yava mu nsi yewaabwe yava mu nsi ya nnyo n'ayingira wali Katonda wamusuubira ani awulira ngambeko nti amiina kati bugana kutanda nga weewaana bwewaanyirwako kalamojjabo ewalamojjange ugattangako nti ndi mukalamojja omuki ate ayalokoka kakutandanga ne weewaana nga mba oli mugisu ni mugisu mulembe n'otalangirira ndi mugisu omulokole oba oli mugisu kankuwa amagezi funa n'akapande okatimba ewuwo ku geeti ndi mugisu ate omuki otherwise ojja kyewuunya ku makya ng'abasajja bayabudde balinga 8 wandomaana sana maama we wandomaana sana oligenda okuzimula bwoti nga bagamba fuluma ensi z'ewaffe gye twazaalibwa gye twakulira waliyo ebiriyo biyitirivu obungi muno kyavudde akugamba va mu nsi ya nnyo va mu nsi ya nnyoko ojja kufuuka omulogo nga totegedde ebintu ebinyoko byakolanga ebikolanga lwakuba si mulokole obwo budagala bwe yateekanga mu nva za kitawo ng'agenda ozimuwa omukazi tafumbira awo n'amulunga kitawo ne bwe yatuuka kufa ng'awuna ng'emponda malungu yasulanga ayogera ekiro mukazi kitawo yamulogaloga n'amuleka mu kasala kkubo ekiro azuukuka naye taata yalwala okuwuuna ebintu byo byamulisa byali bitono kati oneteekako buli kintu kyewalaba maama yagiranga bati maama yakolanga bati manyi maama yagiranga gundi genda mpola maama bweyanga yakolanga ebintu nga bya bayibuli ebyo bikole kasita bayibuli ebeera nga ekkiriziganya nabyo taata babanga byakolanga byali bya bayibuli ebyokola kasita bayibuli ebeera nga ekkiriziganya nabyo bayibuli ye priority y'omulokole bayibuli omulokole kwe yeepima bayibuli omulokole kwe yeebuuza bayibuli wulira bayibuli ye test tube
y'omukkiriza buli kyagenda okukola asooka n'akikwata bw'ati n'akisuula mu test tube nemuga nti ekyo genda nakyo mu maaso ekyo totawaana va mu nsi ya nnyo bw'omala ove ewali ekikakyo bw'omala va ewali ennyumba ya kitaawo ekibuuzo ennyumba ya kitaawo eri ludda wa kubanga omusibe tasumulula basibe bw'oba onoobasumula ng'olina kusooka kuvaawo musa bwe yali ng'anunula abaana ba isirayiri yasooka kufuluma misiri ye yasooka kufuluma nadda ng'alina kapasite ng'alina amaanyi agabanunula kino bw'oba tokikolanga tonnalokoka bwe kibanga we bali wooli bye bakola byokola bwe balowooza bw'olowooza watya okubanyiiza tonnalokoka yesu agamba temulowooza nti najja kuleeta mirembe ku nsi najja okwawukanya omwana omugole nenyazaalawe baana n'ekitaawe obulokole bwe bayita obulokole obwaddala bulimu omuwendo ogw'okusasula omuwendo ogwo gulimu n'okusooka okunyiiza ku bantu ne basooka ne banyiiga ate ne bamala ne bakusonyiwa ne bakwagala nnyo nga balaba gwe mununuzi waabwe ani awulira ngambeko nti amiina linnya lya yesu ngenda kuzomeza 30 omwezi guno gwennyini ogwa january wano ku Kusante Focus Center ye overnight prayer esookedde ddala omwaka guno ejjudde amafuta ag'eggulu n'ababuulizi nga bakulemberwa Bishop David ne Pastor Cindy Kiganda tukeesenga tuli mu maaso ga Mukama bino ebyolwaliro si byakusemba nedasebo ambako nti amiina Christianity Focus Center buli lwa Sunday tulina saavisi nnya ng'esooka etandika essaawa 12 ez'okumakya mpaka essaawa 2 eno ng'eba yakusomesa Bible ate okuva ku ssaawa 2 mpaka essaawa 4 eno eba ya Luganda na Luzungu ate okuva ku ssaawa 4 n'ekitundu ez'okumakya mpaka essaawa 8 ez'olweggulo ng'eba ya Luganda olw'okuva ku ssaawa 10 ez'akawungeezi mpaka essaawa 12 ye deliverance service. Mukama akukulembere akutuse Christianity Focus Center. Mukama akutwagalire. City Lunch Fellowship Nakasero ekutta omuliro amafuta gakulukuta ababuulizi nga bakulembeddwa Bishop David Kiganda weeyune City Lunch Fellowship Nakasero okuva ku lunaku lwa wiiki okutuusa ku lw'omukaaga weekuŋŋaanya obudde bukusange ng'otuuse ku ssaawa 6 gwennyini ogw'emisana paka essaawa 8 akuwa omukisa ng'ojja mu City Lunch Fellowship Nakasero. Webali kulaba program amanyi g'ekkanisa ne Bishop David Kiganda okuva mu Christianity Focus Center Mengo Kisenyi girindirire ku Saturday ne ku Lwokutaano wano ku UBC Woka.